oyo ekyamuleeta kuno kupanga bulamu kyokka alemeddwa okupanga obulamu mu mbeera ey'obuntu bulamu ali mu kwonooneramu baana baffe ali mu kuspreadinga ebintu ebigenda okwonoona obufumbo bw'abantu mu Nnaalongo apulizentinga Ssaalongo n'abalongo tukakase nti Nnaalongo then tutende obusirusiru bwa Ssaalongo we kubanga nosobola kubanga olina omusajja omunaazibwa nga Ssaalongo nojja ku social media n'otunda ebitundu by'ekyama ekisooka kya byonna malaaya yatandika emboozi ye n'akugamba nti abasajja bakola ku biveera baamuzinanga ng'amanyi bayimbi kati gwe roddire malaaya enkucwa gy'olabira kudda togijjeko hadiisi sagala muntu yenna alireetinga ku nosensi wa mukyalo ono ku ddiini busiraamu ekyo kyokka kyekikunyambazisizza Hajjati Kurusumu tolireetinga kasasiro wa mukyalo ono ku ddiini busiraamu zeezo swayitaani Allah zayogerako zajja ku nsi okutabangula buli kiramu zajja ku nsi okwonoona abakkiriza zajja ku nsi okuyiwa omusaayi gy'abantu jajja ku nsi okwonoona buli kirungi enteekateeka za Allah subhanahu wa ta'ala ze yateekateeka ziswayitaani ezo ne zijja ne zizirinnyamu tubuulidde mmwe be tulaba babulooga ab'enjawulo mwenna muzze buli omu awadde analysis ye ku kufa kwa Nnaalongo lwaki temwagiwanga mulamu n'ayambibwa lwaki ebyo byonna bye temwabyogeranga Nnaalongo tannakutuka ne tumuyamba temulaba nti temutugasa muli useless temwogera bintu bya kisiru abantu bali mu bulumi bwabwe omuntu waabwe agenze muli ku nonsense mwogera mbadde n'oyo mmanyi ekimusumbuwa ebbanga lyonna abonaabona na kino otya n'otavaayo kutubuulira babuuzaako mwena bakyekumidde ku media omuweereza wa Muzeeyi Masembe tuli ku ofiisi ya Bakitonsa Abo Group yakugamba ku kiyitibwa eky'obulamu bwo akozesa ddagala lya butonde jangu asangibwa Makindye ng'olutuuka ku bitaala by'omu Makindye mu center okkiramu katini nnyo ng'agenda kalenda kakalina ogenda bw'okalaba ku mukono gwo ogwa right ng'okkirira va ku Pakalasiti va ku Vox oba woba okkirira oba tokkirira okkirira n'osanga Pakalasiti n'osanga Vox n'otunula mukono gwo ogwa right kalina ogenda bw'ogiraba mashallah tuzze tutemeeteme ensonga ezitambula mu ggwanga Uganda bingi nyongera okusaasirako muganda wange Duncan Emitiyana nsaba Allah agumye olw'okuviirwako muganda we nsaba Mungu agumye famire yo agumye ab'emikwano mwenna Allah watu we yageze nyongera okusaasirako abantu mwenna abaafiiriddwa abantu nyongera okusaasirako famire ya Moses Ali inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allah watu we yageze nsaba Allah mugaziize kabuli ye mwenna abaafiiriddwa nsaba Allah abagumye kojja wangi anti ntandikidde mu kunyolwa era tewali ssanyu era bw'osanga omuntu essaawa eno ku mutimbagano ng'akyaseka manya oyo bw'atyo Katonda bwe yamutonda teyamuwa mwoyo gwa kutegeera na gwa kumanya eggwanga liyita mu kusoomoozebwa okuva ng'ennaku z'omwezi zaali mmeka twalonda ddi January paka kati eggwanga likyayita mu kusoomoozebwa n'okunyigirizibwa okw'enjawulo naye lwakuba nti bannayuganda twafuna emitimbagano ne social media muba mukyali mutyo nga kiraba abalaga ebitundu by'ebyekyama muba mukyali bwe mutyo nga Abamakasi naye ataaka muba mukyali bwe mutyo kwegamba ebeera bwetyo eri tutambulira mu dynamics enkyukakyuka ziri awo bwe zityo naye nga abantu tebannakkiriza nti Uganda oba ensi n'ebigyetoolodde tugenda mu matongo edda omuntu yafanga ku kitundu ne tutalima olwaleero omuntu aba afudde omuntu n'asooka kumaliriza mukolo gwa mbaga n'ajja n'aziika bulungi nnyo lulinga n'embaga tugyongerayo ne kati ebintu ebisinga obungi abantu babifuula nnomo bakuziika ku olwo n'abaana kati katweyawuzeemu ky'oba olaba luli eddanga okulaba kapale k'omukazi osiitaana ne kati oba akuyitako ku pikipiki n'okalengera we kasaliza bwe kati ogira oti nga tonagira oti edda abakazi bayambalanga engoye ennya ng'eryo ddyo tteeka elusooka yayambalanga akapala ak'omunda nassaako ekinu nassaako leesu n'amala nassaako olugoye olw'okungulu ze engoye ennya ewe wonna baali bakuuma kitiibwa kya mukyala ky'oba olaba n'obwenzi edda bwabanga kyekango
ne kati era omukazi ayenda ng'ali mu maka g'omusajja ng'alaba kiri nnomo takifanako edda ng'obwenzi ng'omukazi ali mu maka ng'alina omusajja amutadde mu maka okwenda kyabanga kyekango ne kati era omukazi akugamba nti naye olowooza obulamu busobola otambula ng'olina omusajja omu naye ng'ali mu maka ge ewuwa atudde n'akugamba ekigambo ekyo kati ate omukazi oyo ye n'alowooza nti gwe tokiwulidde oyo namulunga n'alowooza nti tokiwulidde abasajja bonna abatawulira mu bufumbo batuuka ku buwanguzi gwe n'olowooza nti omusajja ekyo kyemugambye takiwulidde akirese awo aba takirese awo ogenda kutuuka mu tayimu w'omwetaagira ennyo ng'ate ye ekigambo kye kyewamugamba lwe kiri mu kukola omusajja asobola okugumiikiriza emyaka asobola okugumiikiriza n'amanya nti kino weekiri ne kino weekiri n'amanya nti kati bwe nva mu relationship eno speed nsobola okukola ensobi kanteekewo space oba kandewo baana akyuka nedda oba omaze otegeera tajja kukyuka gwendo jja tinoteekawo space ng'ojja owonya omutima gw'owonera mu ye n'omala mu tayimu ate ye waaterera ate gwe woba ogendera kyobalaba obufumbo buli fane bufumbo buli fane naddala mbasajja jjukira ba abasajja obalaba batereka tebalinga abakazi nti baliyakitinga omusajja asobola okulaba ensobi mu mukazi n'agisirikira emyaka emeka lwakuba nti yo reaction y'omukazi yanjawulo ku y'omusajja y'omukazi aliyakitinga mangu ago n'akiteekerawo mu nkola ne bekuba wakkulumya n'akulumya mbudde obwo naye ate asobola okukulumya mbudde obwo ate era nga takivuddeeko ky'omukoze akuba nti bo babeera awo n'amanya nti kati nfunye ki holda yange buli lwe nnaakolanga ensobi omwami ono nja muddiza ekintu kino anaatambulira mu eyo ensobi era ntera nnyo kiraba abakazi abasajja abagamba ti mukazi wange yakoze ensobi naye ensonga twazigonjodde omukazi tagonjoola nsonga omukazi Eva aba ayagala nga mu bintu byonna bye mutambuliramu akubisaamu ebiri bwakukwata n'omukazi omulundi gumu ayenda egi tayagalangako mwenkanonkano omukazi alwana nnyo okulaba ng'alivenjinga n'akulumya emirundi emeka ebiri era kyova olaba nti omukazi yenna tasobola kugumiikiriza musajja tateekeddwa kufumbirwa abakazi bangi nnyo tubalaba nga mwesibye mbufumbo naye nga kalakita zammwe si zakufumbirwa ng'olina kubeera nakyeyombekedde kubanga nakyeyombekedde tebamukuba ku mukono osobodde tinga abasajja bo 6 ati wansi kyokka bw'ogenda mu bufumbo teri musajja agenda kukuganya akuwulire nti weebaka negundi akugumiikirize era bw'anaaba akugumiikiriza alina pulaani ennene ku ggwe naye abakazi ekyo ne babeera nga tebakimanyi naga nti omusajja wange namuloga oyo anjagala nyo tasobola kukola siteepu ndala okuggyako nga nze ntambudde neŋŋenda si kyabaako abasajja ba mirundi ebiri waliwo omusajja yagala okunyumirwa okwegatta awo ne bw'anaaba akuwulidde nti olina kukwana asobola okukuleka n'atakunyega n'atakunyonnyola n'atakulaga bya mu maaso n'atakola ki eryo n'omusajja azimba future nga yakulabamu ekyamakulu ng'azimba future naye tagikulabyemu nga yagala akikuzimbemu kati ate oyo omusajja wanjawulo era yoyo omusajja gw'ojja okusanga nga buli lunaku bayomba ne mukazi we ayagala mutereeza naye olunaku omusajja oyo lwagenda okusitoopinga n'aba nga takyakunyega kigambo kyonna n'asirika n'aga nti yes nakola loosi kandi kavalinge nakola loosi omukazi ono kamwesonyiwe aba ali mu loosi recovery agamba embeera eno ngenda giyitamu ntya era bwenkola bwe nti kino ngenda kivaamu ntya bwenkola bwe nti step kyeddako eyo mu laavu tulina kye tuyita laavu recovery mu business tulina kye tuyita loss recovery nokkiriza noga nti kati eyo loosezze nagikola kati ndi mu kukola recovery gikwasaganyizza okuvaawo omusuubira omuntu okuddamu okukkiriza akole loss eyo ng'avudde mu recovery aba ategeeza ki kino ekyaleeta loss agenda kukiteeka ebbali so ne mu relationship bwezityo bwe ziri tulina kye tuyita love recovery
Mbadde njagala nnyo omuntu wange naye ngezezzaako kikoze eki kiganye kamponere muye muye owoneramu otya ng'oli mu kunoonya eno muntu agenda kukuzimba kuba bw'ova mu relationship n'ogenda mu relationship endala automatically ebeera total loss kufuna olina okubaawo ne recover. Ate asinga obungi omuntu bw'afuna omukazi omulala ng'avudde ewoono aba tamukyaye ku makya mbadde mmanyi aba yamukyawadda naye ng'ali mu kuwonya mutima gwe mwono ng'atandika oga nti omukazi ono bw'agenda awantu n'ajjako essimu nema nga simuwulizza obugumu bwange mu mutima buli luddawa ekyo n'akyezimbamu agenda azimba mpola naga nti singa nkola programu n'omukazi ono nga nkimanyi mmulese waka ne simusangawo ne musanga nga yatambudde omutima gwange guwona gutya ekyo n'akyezimbamu naye ng'akyali naye mu nju n'amanya nti essaawa eno omukazi gwe ŋŋenda okuddamu okufuna alina omusajja gw'ali naye bali mu kwegatta kankitwale nti y'ono gwendi naye naye waliwo abamwegattako abalala ekyo nakyo n'ayiga bw'akola ki bw'akikwasaganya n'amanya nti singa omukazi ono munnyonnyola nampa nanziramu mu mbeera etawa kitiibwa tempe eno njandolinga ntya ebyo n'abitegeera kati nazzaako ne yeebuuza ekibuuzo singa enkya omukazi ono taliiwo mbeerawo ntya ebyo byonna n'abikuŋŋaanya n'abiteeka mu tulimu n'atandika oddisoma naye ng'akyalina omukazi ono yennyini n'atandika okusoma ettu eryo naye ng'akyalina omukazi oyo yennyini kati eyo embeera gye twagala okwogerako tulabe nti olwaleero ebintu ebya esitazanga abantu bifudde bintu bya bulijjo kiki ekibireese nina ensonga gye sitategeera kojja twabadde mu lumbe lwa dayirekita King David abaana abaafa nejjukira yafiirwamu edda nga nkula ng'abantu bagamba omuntu atunudde mu ntaana awo nga kyabanga baki nga n'abantu tebagala kutunula mu ntaana batojja tunulamu naye kati entaana y'omuntu aba akyali wali bamusabira ye musooka ku social media twabadde mu lumbe wulira ebyabaddeyo baba wadde miliyoni 5 miliyoni 8 entaana y'ogirayo weefaanana entaana njirabye akati simanyi oba mulinako oluganda oba tamulinako oba tomulinako oluganda oba omulinako oluganda omuntu yenna bw'aba avudde mu bulamu bw'ensi eno omanyi lwaki bamusiba wamu temanyi kakodi ako ekimusibisa wamu aleme kwenyeenya tebalina kintu kyonna kye bamusiba nakyo agenda nga bwe yajja era nze nzikiriza nnyo eddiini ey'obusiraamu esomese n'eddiini endala engeri gye baziikamu abantu otyo ojja kulaba nga kuno okwejalabya kuweddewo tosobola kuŋŋamba nti omuntu bamutezze mu nti ate tenyuma tekoze eki tejjayo omutindo gwa ssente kati byebyo ebintu ebyo tulina okusomesa abantu bakole ki bayige yes entaana ya miliyoni 8 bagisimye bagizimbye ddala oba okyabanja ki nga nennannyini bintu abirese gwe mwana Adamu oba okyabanja ki ne bwe banaamuteeka mu ntaana ng'erimu ebifaananyi bye ng'etemagana oyo tumwerabidde agenze otyo ate teri agenda kuddamu agenda akole simanyi kati kannonye kino kankole bwe nti mu ntaana wansi tekyali mulala asobola kukola ki kugendayo noono gw'oyombese oli mu kuteekawo enjawukana mu bantu abasigadde ku nsi oli ye takyasobola biraba so byebyo byenkugambye nti tutaana okuddamu okusomesa abantu bategere abantu basinga obungi bali mu ddiini zaabwe naye nga tebazimanyi abantu abamu tutuuka ku mikolo ng'ebigambo byalina okwogera ku mikolo takola ki tabimanyi ng'agenda kufa googera fa kyobala leero tufunye ebizibu ne social media era nsaba guno omulanga gugende eri UCC please
muregulatinga abantu abayina emitimbagano. Simanyi muzeeyi wabula ojja kunsonga ne kamba simire fitina. Era nabawo gisima. Nsaba muregulatinga abantu abayina emitimbagano. Emitimbagano gisusse. Radio stations ez'omu nnyumba ng'omuntu yeyewa script byagenda okwogera zisusse. TV ng'omuntu yeyewa script byagenda okwogera bisusse nga tezina mateeka gazifuga. Nabo tusikulira fitina. Nsaba ekitongole kya UCC nga tekinnakola kirala kyonna eggwanga ligenda mu njega abantu bagenda mu depression lwa mitimbagano na social media. Olw'okuba nti abantu baningi gye bakozesaamu omuntu asobola okuddya mu bulumi bw'omuntu n'asekerawo. Kisoboka. Omuntu n'agenda mu depression. Naga nti nze kyembadde ndabanga omutawaana ewange kisesa bantu. Kati nalabye abantu batandise okukola challenge mu nkaaba ya Namwandu. Namwandu baagambye yakabyewo. Ebyembi bisekerwa naye imagine. Namwandu wa King David. Bane banatusonyiwa okuseka. Naye Namwandu wa King David. Baagambye yakabyewo. Atya. Mbo omukazi ogamba otya abantu bo bannaye. Ngenda kwebaza abantu bonna bagenda otulinyira mu bigere. Gwokimanyi kitegeeza nti okufiirwa omuntu abantu ne bakuŋŋaana okiyita kitono. Okiyita kitono. Nga oyina emiramba 4 ne ku gugwo ne babeerawo. Gwe kyekintu ekiyita kitono. Kati ekyo kyakukozesa amagezi omuntu yenna talina magezi tosobola kitegeera Namwandu kye yabadde ayitamu. Yabadde asuubira nti ennamba egenda kwetemamu egende mu gino emiramba 40 mulambo gwagubeereko omu na famire ye. Bwe mubanga mwamudduukiridde ne mubeerawo bw'atasiima era ne bw'atandibasiimira mwandimuggyeko ekibi. Ate bakimugyeko kyokka. Okitegeera. Era ne bw'atandibasiimye nti banne twebazizza nnyo abantu abatuwerekedde kera mwandimuggyeko ekintu nga ye baagala akaaba atya. Nedda. Ekyo saagala muyingire mu personal life z'abantu olwokuba muyina essimu zammwe munoonya likes ne views. Ebintu ebimu ewali ennaku tukimanye nti tuli mu kukungubaga. Bwe mujja mu bino ebyammwe ebyekisiru ebyokweyambula ebyokukola eyo nayo mukimanye nti eyo nayo feezi nki ndala. Muve ku bantu abalina obulumi mujja tutwala abantu mu depression mu byokusaaga. Nga mmwe mulowooza nti mukola kujajjata naye nga musuula omuntu mu depression. Yes. Era muzeeyi bino ebintu njagala ggwera kwanti gwe kyonna kikugamba kibeere ekyokuyiga ebintu ebimu tubiteeka ku channel zo. Olaba nkwata bakaaba. Gwe leka bano abantu abakayiga okukwata amasimu, abanoonya numbers, abanoonya following, abanoonya okujja okutunda kuno ebitundu byabwe ebyekyama, bo bapostinge ebintu ebafune numbers basobole okutundirako bizinensi zaabwe. Nakugamba nti edda ng'okulaba ku mpale y'omukazi lugero kati tusiiba tuzootabuliro. Bugoyagalidde. Buyibira ali ku kkubo jalaba mu kika kya mpale. Jayo bujja simu yo oyonoonekemu. Kuba kweziri ku empale z'abakazi ebitundu by'abakazi ebyekyama ku ebiri ku simu gujjayo bujja okole ki? Okakkane gwolabe byeyagala. Oyonoonekemu. Taata ono yamuyita taata kuba yabadde musajja mukulu. Batugamba olwo olunaku y'embaga y'omuntu esembayo. Yes. Embaga ye nga ndaba agityobodde. Anti kyekyo kyeggambye nti twajjirwa emitimbagano. Era nze neebaza oli omulenzi Joshua Baraka. Yagamba bannamawulire saagala. Muddeyo n'abagobera ebbali. Kituufu. Gwe mbuulira ekifaananyi ky'okuziika lwaki ekyo kyonna kya taata wa Joshua Baraka wekiri. Yali yeewala yakuuma ekitiibwa kyani. Ye ne mujja ne mumwambalira yatugobye biki naye taata we n'asigaza ekitiibwa. Omulambo gwa taata we n'egundi ya taata we esembayo. Embaga ya taata we esembayo n'esigaza ekitiibwa. So ekyo nja kukimwebaliza Joshua Baraka n'abantu alamukirabireko. Bano bannina busimu bagobe ebintu byammwe eby'ennaku ebijja obbasuula mu depression. Yes. N'otunulire wa Nalongo buli ajja gubakwata abaana babakwata abaana batandise n'owoza lwaki bazannya nga maama yafudde. Gwani yakugamba nti okufa musaalaba. Okufa kwawandiikibwako era ne kusomesebwako era omuntu n'akutegeera. Era amaka agalimu eddiini ng'abantu bamanye eddiini yaabwe tebalina we bayombera na kulwanira na kufa. Nedda. Bakola ki? Bakimanyi. So nsaba mwe mwenna abagenda kufiirwa kw'abantu ne mujjayo mmwe negativity zammwe ze mwagala okuyisaawo ebyo byonna tubasaba nti kino kidaala. Kidaala kigenda kubanga kidaaliddewo. Enkya lwange oluddako lulwo. Anti teri kintu mu bulamu bw'ensi ky'ogenda kukola oleme kisasulira tebakikulimba. Nze nkubuulira.
gw'olwaleero apositinga omulambo gwa maama wa Kitonsa ng'afudde n'ogwogerako ebikyamu wiiki ejja bagenda positinga gwa nnyoko. Okaladdakadda bwe batapositinga gwa nnyoko bagenda positinga ogwa kitaawo oba ogwa maama oba ogugwo gwennyini oba mugandawo oba omwana wo. Bwe buli kyokola ku bulamu bw'omuntu kakasa kino nkikubuulira nkyogera nga ntya Allah buli kintu kyonna ky'ogenda okukola mu bulamu bwo olina okkisasulira. Tayimu yeebeerawo yokka naye ng'essaawa yonna oba olina okikola ki okukisasulira. Gwe ne bwokeera ku makya divorce n'ogenda n'ojja n'ogaa nti akati kojja Kitonsa sikyagala mutunuzaamu kamera nti ojja kukisasulira. Ojja kukisasulira okitegedde. So abantu mwenna buli kye mukola mu bulamu bwo manya nti either gwe agenda okisasulira oba mwana wo oba owooluganda naye ng'empeera eyo oba oyina okugifunamu sorry sinampeera ekyo kyonna ky'obeera okoze oba olina okufuna empeera yaakyo n'omwana gwenzadde asobola bulungi nnyo. Kati niyo kambikubuulire abakazi osobola okubeerawo nga oba omusajja oba omukazi omusajja ng'oyendera mu relationship yo ebakulya ssente relationship eyo bweggwaawo gy'ogenda okuddamu okufuna gwe bagenda okwendako. Omusajja bw'akulaba nti oyendera mu relationship ye n'agenda gwoddako oba omaze okugamba nti kanaye kansetolinge ogenda kugwatemu atannaba kusetolinga ate akwendeko ayendere mu relationship ye ate naawe ogambe nti bannaye kikulume nga weerabidde nti naawe olina relationship gye wayenderamu nkufuna. So kati buli kyokola kyonna kakasa kirina empeera yaakyo. Bagambye mbu abaana bano lwaki bazannya nnyo? Ate kiki ekibagaana okuzannya? Ekyo nno kituyamba n'otuyamba abaana bano okulikavalinga amangu kubanga mu mbeera yonna maama takyadda tetugenda kuddamu kumulaba. Kati tuleke abaana bano balikavalingire mu bulumi obwo. Otulaga nti ate badde wali eri bakaabe nnyo bakole ki maama akyadda. Maama akyadda bakyaddamu ozannya naye yagenze. Obwo nno bwe buto bwe tukkiriza nti omuntu likavalingira mu bulumi bw'olimu. Era nze ne nnamwandu ono namuwadde credit obugumu bwe yakozesezza okulikavalingira mu bulumi bwe yabaddemu kuba yabadde ayogera naye nga tebamanyi kiri mu mutima. Ekyo nno kizibu. Abantu abasinga obungi bavaawo ne wayita ennaku bbiri nabo ne bafa. Tokkiriza kufa mu nfa etali yiyo. Tukikkiriza nti ebeera kiyamu etuuka ebezze naye waliwo okufa mu budde obutali bubwo. Nedda waliwo wokkiriza noga nti kanfe mu nfe etali yange. Allah naye ne bimusoberako kyogamba Allah tafuna kusoomoozebwa naganga ono tabadde ku lisiti naga naye mutuufu ono tabadde ku lisiti y'abagenda. Kizze kitya nga bw'obeera ng'okomandinga kompyuta n'ekuwa era naye Allah asobola okufuna okusoomoozebwa. Asobola okufuna okusoomoozebwa y'ensonga lwaki naye ayina ebyamutabukako ne yeerimbikamu ziswayitaani. Kitegeeza okugezesebwa mbulamu mwekuli ne Allah yafuna okugezesebwa mu bagoberezi ne mubaamu abamuwakanya. Kati kwe okusoomoozebwa kwe twogerako kwe tongamba nti nno obulamu ye Allah bumutambulira bulungi naye ayina okugezesebwa. Oli ku musaala omubanja kugaziya lizikiyo mulika abantu obuwumbi bubiri mwenna musaba omuntu omu abagaziyize lizikiye lwaki takuwanga wakava ku musaala. Kitegeeza afuna okusoomoozebwa. Allah yasinga anigwa ngendo wa mu kusoomoozebwa okwo kwendi mu so nembulamu obwa bulijjo ebintu ebyo challenges ezo mwezi ono we mu wakati agenda kola kino kamuwe mu myaka 5 maaso kamuwe mu mwaka gumu kamuwe ncha kwe kusoomoozebwa okwo kwenjogerako. So n'abakyala nammwe gye muli abantu abalina okusoomoozebwa okwenjawulo ne interviews kubanda bakojja abaana bano kyabadde kyetaagisa bakolako interview. Kyekyo kye nkugambye nti mu kufiirwa mmwe muyina muteekingawo advantage.
nga katugende tuyiseewo bye twagala okuyisaawo mwe muteekingibwawo advantage amuwa transport we okitegedde kati ebyo byonna tubitunulemu nti omuntu bw'aba afunye obuzibu biki bye tulina okwogera ne tutalina kwogera ekyo tulina okukola ne tutalina kukola tususse nnyo okukola ebintu eby'ekisiru olw'okuba tetumanyi mukozesa ya mitimbagano awo ensabira UC7 eyo tugende ku amasi yonna kwegamba buli kimu ebyo byonna tetwafuna waliwo kye bayita twandikyogedde tutya waliwo kintu okusomesebwa okusensitizinga abantu from analog to digital life ekyo eggwanga lyakikola nalabye Palaso omusajja watu bamugobereddewo bati nayagala akyuse agende ewalala nga bamugoberera era ne bamugoberera byebyo paka yayingidde ennyumba byebyo oli akulaze alina obulumi tayagala ku exposinga emotions ze mu bantu gw'omulemeddeko kuba onoonya likes ne views mususse ebyaddala ensi nga China zitulese omuchina ne bwakeera ku makya n'ayogera ku muntu eyafudde amaliriza vidiyo ye gyesembera akulaze we bakola ejjiiko bameka wano abakikola amaliriza akulaze katambika Puliti Nicolo Kagundi kaani ono kakirabo Gloria Bugi kaani ze gundi zammwe ebyo bye muyita muti ebyo bisembayo wandikuba disclaimer nolaga nti mu Uganda tulinamu abasaba basobola okukola eddagala lya alusat bulungi gwoteekayo nudes trending nudes kati eyo Uganda bwetyo bweri kyokka n'osanga nga bo bennyini be balwanirira enkyukakyuka natwagala enkyukakyuka ebeerewo kyova olaba Bobi Wine alina olutalo lunene era bw'aba ayagala okugenda mu transition alina gibeeramu atya naye bw'aneekwata ku bantu tetugenda kulaba ku transition mu ggwanga ekitegeeza naffe nga mu kusooka ewagambye tweteeke mu kiti omuntu oyo afiiriddwa n'obula kwagala kumukwata ng'ayingira ne mukayu okitegeera si kubula babakwata ebifaananyi nga bayingira mu ttooyi tukendeezeeko nambazi ze zituvuga si nambazi tebaatubuulirira butamanya kyakukola butasoma mulimu gyammwe kati gwe njagala oddeyo ne Solomon Kaweesa yakola egundi ya director okufa kwa director njagala oddeyo otunuulire Solomon Kaweesa engeri gyakolamu eggulire lye olabe ne nambazi ze yafuna exposinga emotions z'abantu oli ayagala kukwata akuba ekifaananyi ky'omulango lwaki akagere kano akasajja obugere bubiri bwombi obusajja baabusibye n'apositinga ekyo can you imagine yes mutubuulidde mmwe be tulaba babloga ab'enjawulo mwenna muzze buli omu awadde analysis ye ku kufa kwa Naalongo lwaki temwagiwanga mulamu n'ayambibwa ne baba kojja kisusse Naalongo nga lwaki temwagiwanga mulamu n'ayambibwa kiddemu lwaki ebyo byonna bye temwabyogeranga Naalongo tannakutuka ne tumuyamba tebula nti temutugasa muli useless tebatugasa batya ate batugasizaawo wabulamu bw'omuntu maze okugenda ng'atojja otulaga nti kino mbadde nkimanyi okumya akataalako otaddemu otusimu two otunnyonnyodde nga bwebadde omanyi ebimusumbuwa lwaki essaawa zino otubuulira obulwadde obadde bumuluma lwaki tewatugamba ne tumuyamba ng'akyali mulamu kiki ekisobola okutulemererwa okuwonya gala asazeewo tewali kisobola kulemererwa muntu kuwona kubanga bemwogerako byonna sikosel kale essaawa zino bogasi tumujjanjaba bwomala twe twakajjanjaba sikosel ne baddamu ne bakola emirimu gyabwe n'atereera mbw abadde wandwadde kiki ekyo kimuviirako okubeera wandwadde ekyo kyewanditugambye ne tumuyamba essaawa zino byonna tebitugasa tewayamba muntu kati ojja stupid
temwogera bintu bya kisiru. Abantu bali mu bulumi bwabwe omuntu waabwe agenze. Muli ku nonsense mwogera. Mbadde n'oyo mmanyi ekimusumbuwa ebbanga lyonna abonaabona na kino otya n'otavaayo kutubuulira mu kaseera kali. Mulekerengaawo okwogera ku bantu nga tebakyasobola kwerwanako. Otyo omuntu asirise takyasobola ne bweyewanako ne bwomwogerako ekintu ekikyamu takyasobola kwerwanako. Gwate otulaga nti oli mu kumuexposinga. Kuba abayogedde tetumanyi oba bayogedde bituufu oba bikyamu. Ate waali mukazi wattu okwewozaako. Yagenze. Mulekerengaawo okusanga abantu mu mbeera ey'obulumi. Mbakolako story. Ebyo byonna tebyetaagisa mu kaseera kano. Nkofuna. Gwe lwaki tewavaayo kuyamba Nnaalongo ng'otegedde nti atawanzibwa ne sickle cells? Gwe kimanyi nti sickle cells tuzijjanjaba. Kale bw'abanga yayina pneumonia nga bwe mutugambye. Pneumonia bulwadde nnyo. Babujjanja. Obutasobola kujjanjabika. Bw'abanga abadde mu depression, ani abaddewo ku depression eyo? Okumubudaabuda. Mutandise okujjayo obufaananyi bwammwe twemanyi nnyo ne Nnaalongo. Then what? Bituyambirawa? Anti nkulaga mbu nzayogera ku Nnaalongo no mumanyi. Kati omuyambi eki? Omuyambi eki era omuyambiddewa? Tewali. That's nonsense talks. Tuzikooye. Ebyaddala. Tuzikooye. Efamile esobola okufuna okusoomoozebwa. Kati nga bwe nawulidde nti omulambo gwa Moses Ali gwatambulidde mu coffin. Temumanyi bulamu bwa muntu. Bwabaddemu. Asobola okuba ng'embeera gye yabaddemu temusobozesa kubeera mu ki? Mu jeneza. Ng'alina okusooka okuba ng'ali covered. Otyo. Then bw'atuuka ku time ye yennyini yaziikiddwa mu seminti. Yayooyooteddwa. Bamuzise mu mbeera ya Busiraamu bukikkiriza. Bamuzise mu mbeera ya Busiraamu. Then kati kiki kye tubanja? Mbu lwaki etambulidde mu coffin Obusiraamu? Kyekyo kye nkugambye yo family eyina ensonga lwaki yamutadde mu coffin. Family ya complainings. Tennaba. Basi kyogamba nti gwabuuza lwaki yatambulidde ku coffin gwosinga baseeka bamusaalidde okutegeera Obusiraamu. Wabadde waba ebikonge kabadde binene. Gwobasinga okutegeera gwali mu kubuuza. Mwabadde mwabona abakavessawudde gisoma Qur'an mu mugambe ko gy'akyali bize. Qur'an nga bakava gisoma. Gwosinga okutegeera Abasiraamu abo ababaddewo. Ali mu kubuuza mbu lwaki bamutambulidde mu coffin. Essimu ye mulimu nudes zesingamu. Okitegeera. Ali mu bigundi bya bwerere mwayambadde otulaze obwerere okoze eki kati sooka ombuulire. Gwosinga okumanya Abasiraamu ababaddeko baseeka bonna. Omuntu eyaziikiddwa ku muzikiti ogugwe gwe yazimba ng'oŋŋambe nti oli wa kabi nnyo buli kimu okimanyi era tekikkirizibwa. Waliwo embeera nga famire yeegitegedde yokka ng'okuuma ekitiibwa ky'omulambo ogwo waliwo obulombolombo obumu obulina okukyusibwamu. Kati ndawulira ku mwami oli yali ddereeva w'abano abantu. Bagamba baali bamuleeta ate mu drone neddamu neegwa. Abantu era ne babitema. Science storage tebabitegeera. Ebyo byonna mwanadamu ng'anaakujja ku mulamwa asobola okuterawo diversion. Mu Nnaalongo ono Rabadaba gwe pulobulemu. Ku myaka emeka nga Nnaalongo yawukanye ne Rabadaba? Ku myaka emeka? Kale bw'abanga Nnaalongo yafuna obuzibu ne Rabadaba ne bafunamu obutakkaanya ng'abantu kisoboka ne bafuna obutakkaanya. Gwe kikukwatirako wa? Gwe kikukwatirako wa? Era gwe omanyi Nnaalongo ne Rabadaba biki bye baatuukako ku nzikiriziganya okutuuka okuseparatinga? Teryamanyi. Muyingira mu relationship z'abantu tegundi teyandiyawukanye na gundi. Lwaki? Kuba tomanya kiri mu nnyumba. Tokimanyi. Mbunga yanguye okuvaayo. Wamukolera bbanga ki okuba naye? Bw'oba onenya omuntu jangu n'agreement ne proof. Okusinziira ku bantu wano nabadde njagala bamala emyaka 5 era giigino wano lwaki bamaze 2 tujja kudda emabegawo. Otyo. Naye nga toli mu nsonga z'abantu tobimanyi baveeko. Nkufuna. Yes. Baveeko. Nendooza engeri gye tugenda okuziika ne ku Saturday. Baganda bange bwe tukola omulimu gw'egumu tukkirizeeko ebintu ebimu.
tubite twembi recordinga tubulako kukwata muntu nga bali mu munazi mu recording mukitegeera nina ebintu byendaba omuntu omutima gumuvaamu ali mu kusiibula ensi eno ali ku katambi bamulikodinga yesikava asiibula ensi byonna tetwabirabanga edda ne leero social media etufuukidde ekizibu. Mulimu bano abagambuze nati njagala nze abasooka okukateekayo tukakkanye tutegeere bye twagala na biki bye tuteekeddwa okukola. Likes ne views tezigenda bakwasanga muli manju mufulu sanga omuntu ngaali oli mu kwegatana mukazi wombu ate n'okwata katambi oli mu kugenda manju oli mu kukola pupumbu ate n'okwata katambi. Uganda etulazaawo ate nno biri ku TikTok za Uganda ate ziri ludda wera Uganda mu bino byekulina kujja ebibaddewo mu guno omwezi ensi tufunamu ekyokuyiga tetusobola kuyiga kubanga twagaana okuyiga. Gongamba otya nti abazadde bali mu kukaabira abaana baabwe n'abako munnamawulire bannamuli banene bamunenya nga afunye omukisa omwana waakomera ye mubaddeyo mu kucakala. Kucakala kinga omwana ono aluuzinze mikwano gye 40 ajjudde ebinoobule n'ebisabwe n'alina injuries gw'omugambye nti mbadde mu kunyumirwa eyo. Can you imagine? Oli mu kubuuza omwana omuto nze omanyi lwaki sikyakola interview ye muntu okumbuza ku kintu eky'emyaka 6 emabega wena jja n'akubuuza ku kintu kya myaka 6 emabega mutwakolako ne gundi ebuzibu muliwo mulwawo okutulaba mulwawo okututegeera ate bwe mutusaani mwagala okukozesa advantage y'okubanga abatumanyi kyekitusumbuwa omwana naye teyeetagisa ngeri ffe gye tuwangaalidde ennyo mu limelight omuntu akusanga nga yayagala dde okukubuuza ekibuuzo nga wakikola dda ng'akyasoma otyo najja olw'okuba aguza essimu kajja kitonsa ekintu kino bwe kino bwe kino emyaka twawulirako stupid oli mukumbuza ebintu eby'emyaka 6 omukazi akufuddeko omwana maama we akufuddeko zaawo ki tingenda kupangira taata wange akuzina obeere maama wange. Twayirabako omuntu akubye munnamawulire ekisiki ajja kimukuba ebyo ebyekisirusiru byammwe muzaako ki kino kikulekawa mubifune we mubibuuliza oba mwabikulaami nga bukulaamizi okufa kuno kukusanzeewa amawulire g'okufa gakusanzeewa mu ttooyi nga mpama okimukubire wa ate obyo mwagala owulira kitegeeza gundi kati tumunenye empola gulavite mulimu ekibuuzo oli kyamubuuza n'akukubira waawo ogugamba muguza amasimu ne mwefuula bannamawulire abatali profession nga muli ani profession si kyewasoma olw'okuba olina numbers weyagala okozesa numbers ezo odamejinga life y'omuntu ng'oyita mu kumubuuza ekintu ekitakkirizibwa mu mateeka kikyolowoozezzaamu omuntu ono ng'afudde kati nkugambe nti Katonda akoze ensobi omuntu wafudde ali mu ddiiro mbu kikyolowoozaamu wano mu nfa kikyozzaako amawulire g'okufa gakusanzeewa okufa kuno kiki kyokuyigiddemu abaasooka offiirwa baayigiramu ki babuuza n'okuyigamu kati mu muntu wange baagala njigemu ki bigambo ki bye yasembayo okugamba nga tannafa kati mbikubuulye ebikugasizaawa tuli ku Uganda okitegeera batugamba obadde mukwano gwe nnyo nfanfe bigambo ki byazza kugamba ate okitegedde abadde abigamba nze mukwano gwe kati gwe oyagala mbikugambe bikugase eki yasabeyo okugamba kigambo ki ng'afa ngeri gy'obadde mukwano gwe nnyo gwe omujjanjabye bubona ekiuka olabidde nga ddala omuntu ono tajja kubeera wanaatera tagenda kuwona muzeeyi oli kuba omuntu ekisiki mwegendereze mwegendereze ogenda kuba omuntu ekisiki ku mutwe nja kukuba omuntu ekisiki nja kukwata omuntu akabadiya nja kukola omuntu ekintu ekikyamu kyonna mbuuza nosensi wammwe tumanye we tukoma mumanye we mukoma omumwa gwaffe tukuteekeko zipu temutulowoozesa nti omuntu otunula mu ssimu ateekeddwa kwogera bya kisiru byokka
ne bannamawulire abakola interview ez'amagezi gye bali. Nina ne munnamawulire omu asookawo buli sini ewabeerawo ekizibu asookawo TV sigenda dimensioninga. Akola atya? N'otandika okubroadcastinga ebintu eby'ekisirusiru. Kakati ngenda kulaba omuntu ono y'omu ku bafiiriddwa. Kakati ndaba ali maziga mangi nnyo. Naye kansookemu eddakiika ntono nnyo ndyokemu alabika kakkanye. Oyo nonsense oyo nja kukuba omuntu ekiti. Bannaye okufiirwa kati twakufiira ddala kiki? Twakumbaga nga mukama wo we baagamwokya tiwa broadcastinga nti kakati wuuno gamuli mu mugongo mayitirivu. Mwe muve mu bulamu bw'abantu nga bali mu kunyigirizibwa mu difuula essanyu lyammwe n'okufuula content gwe mukozesa ku mativi. Kisusa batemye omuntu oli alimbulumya omuntu we bamutemye bw'okuba mulambo bw'okuba mu gwe batemedde omuntu bw'okuba mu babaddewo. Kati ebintu ng'ebyo tebikkirizibwa. Naye mwe mukwata abantu olwokuba balina palapasa peregeesi ne mutandika okugira twagalanga bw'osookawo ng'omuntu enjege eguddewo awantu tuddizeeyo akatambi nammwe ku masasi ge baakuba mukama wammwe otunnyonnyole ngayo incidence tewaliiwo. Kyeka ali Kalamojja. Lwaki ez'abalala mwangu otuukawo? Ezo incidence lwaki nazo temuziripootinga live ku scene? Mutugamba mujjawo Dawuti. Lwero bakyagatankana. Paka kati. Lwaki totuwa ne scene zezo Dawuti neevaawo? Ekyo ndo kitujja mu ddiiro. Okusinga tugamba kati akakkanye kaŋŋere kati amaziga gakyalimanyi. Omuntu ono mu kumutema kikyolowoozezza. Oli musiru. Abo abantu abo mubeegendereze bantuukawo mangu incidence yakagwawo baba babuza bujulizi poliisi kwegenda kutandikira kunoonyereza. Kyakigenda mu maaso kujja ku social media. Nalabyeko omukyala Nalongo Makula yavaayo kaawo n'akola vidiyo yasooka. Mwe muyina ensobi tutya n'omuntu atamye basindika baana babiri mu butandisi bayita bannaalongo ne bakyala kimpadde nabo mbayita bannaalongo. Nze mpulira yeeta Naalongo. Abantu abasaana ebitibwa bya bannaalongo ne Ssaalongo tebabyeyita weewuunyi. Kyokka ate abatalina yadde akugamba ye Naalongo nga n'ensiko teyagikyalira. Kuba twandigambye nti oba asinzira ku baana abalongo nga nayo teyagikyalira. Simwambulangako. Nze ngenda kunenya bannaddiini abasiraamu era ajati kurusumu nkunenya. Omunenyezaaje tosobola kugomoka na muswaswangule nti ogutereeza. Ani yakugamba nti akakyamamamira bakagolola? Okagolola kameneka bubenyezi. Tosobola guli muswaswangule. Tosobola kuvaayo nti ogubuliifinga nti vambu siraamu. Ani yakugamba nti erinnya n'ennyambala ly'eddiini? Ekyo nakyo abasiraamu njagala mukiyige. Nti simanyi olw'okuba ayambadde hijaabu olw'okuba yeyita Sumaiya Makula nti oyo musiraamu. Nedda. Obusiraamu si nnyambala. Obusiraamu nniya ya muntu. Teri musiraamu asobola kwogera ebyo bigambo oyo omukazi by'ayogera. Sisobola namuyita Naalongo asooka apulizentinga Ssaalongo we n'abalongo be tumugoberere. Okatuka kasembu Naalongo. Kubanga osobola kubanga olina omusajja omulanzibwa nga Ssaalongo n'ojja ku social media n'otunda ebitundu by'ekyama. Ekisooka kya byonna malaaya. Era ali mu kubirudinga kalakita ye entuufu. Mwe mumuteeka mu kalakita eno endala mbu ali mu kubuulirira baana ali mu kusinkinga bakirayanti bagenda kulaaya nabo. Ebigambo bye bino bibyo byange ng'omuzadde byange nga kkojja akamala emyaka 15. Ajja kujja kubuuza wamugulako. Ani? Gw'oyita malaaya. Kyogamba kyakola kikwetaagisa kumala mugula. Ani yakugamba? Ani agamba nti omala kugula malaaya omutegeera? Wembadde mmanyi. Kalakita y'omuntu esobola okumanya omulimu gw'omutuufu gw'akola. Bwe ntuba tosobola kukimanya nti nfaanana ddagala. Bulungi nnyo. Kati kyogamba malaaya bw'atuula mu katebe ka tosobola kumanya nti n'oyo malaaya. Oli yakoze WhatsApp group kunoonya omusajja noonya omukazi mweyo group. Mulekeraawo okuddira mmwe mukyaza bamalaaya bwe ne mubawa relevance. Mulekeraawo okukwata abantu abali mu okuspreadinga enjiri ey'okutunda ebitundu by'omubiri ne mubawa platform.
oyo omukazi mmwe mumuzimbye mmwe tugoba byokola muleeta byokola mmwe muzimbye omukazi oyo kyokola oyo kati ate mmwe muli mu kumunenya mmwe muli mu kumunenya ntayonoona abaana mmwe muli mu kumunenya nti ayonoona abaana ago gonna amaso galaba gajjudde enkumbi za mu kisenge era nzitunda wano wali ondabiko ku live nga nkwengeri gye bawanga enkumbi zikola mirimu ki gyakyama kati mbuli oba onoogende anti mulabye akoowola abakyala mumugende abakoleko ensonga z'okukyalira ensiko agenda kubageya agenda kubageya lwa nsonga mukwate omugende nkyali kodinga lwa nsonga tayina mizi tasobola kusirikira kyama kya muntu tasobola kuvaayo n'asirika ng'asanze omukyala nga teyakola bulungi mikolo tasobola mujja bemuwoza bebinyini abwe bali mu kutwonoonera amaka gaffe abakazi ne babalowoozesa bakyala baffe abali ewaka nti eriyo obulamu obulala naye nga bayita mu kusoomoozebwa oyo ekyamuleeta kuno kupanga bulamu kyokka alemeddwa oppanga obulamu mu mbeera ey'obuntu bulamu ali mu kwonooneramu baana baffe ali mu kuspreadinga ebintu ebigenda okwonoona obufumbo bw'abantu abo abantu abo mubajjako hadithi etali ntuufu mu Nnaalongo apulizentinga Ssaalongo n'abalongo kyoluka nti Nnaalongo then tutende obusirusiru bwa Ssaalongo we ate Ssaalongo abiyingiramu bw'obeera otya n'omukazi ng'oli Ssaalongo n'okkiriza omukazi wo okujja okwogera ebintu ebifaanagana bwe bityo ku intaneti ate atunda ddagala eryawa nditundidde emyaka 15 eno certificate yaki ya ddagala ani yansiima naye si fake eno signature ya Doni Wanyama CEO wa Vision Group gisome emyaka emeka gye bansiima kuva 2 asoma emyaka emeka ate bwekadde yakyakuzaawo na myaka 15 eyo certificate esiimaani bakitunsa abo kino ki 15 years siritunda lwaki eyakajja ewiiki emu ayagala tulaga nti nno ayina dditunda ng'awemula UCC muli luddawa bano abantu bibeera ekyokulabirako kwata ogwo omuswaswangule gw'omukazi gukuba oluggi afulume mu gundi iyo Doni Wanyama sigina kye yayinjimanyi kati gwe lwaki olowooza nti nno nze kyoga nsobola okujja ne mpulizentinga bino eno bagiderivalinga direct mu ofiisi yange myaka 15 kuva 2 supportinga kuva 2 mwendo oli mu ddagala why golowooza mpita wajjo talinayo katambi katulaga nkumbi ngeri gye bagikwatamu tekyetaagisa ezo byebintu bye tuyita ebyekyama ebintu byetuyita ebyekyama kyokka ate nsobola okupulizentinga omukebe gwa money power nsobola okupulizentinga omukebe gwa alusa nsobola okupulizentinga omukebe gwa prostate nsobola okupulizentinga omukebe naye ekintu kyonna nkumbi katiiti bw'olabanga omuntu yenna ng'abitadde mu kamera mwabitundira noonya omutwe gwe bagukola bulungi ezo ze tuyita additional services eziri secretive omuntu omupulizentinge ng'aguzeeyo 10 omuntu amanyi kyagenda okukola kya busiru nnyo era ajja ati kurusumu nkunenya naye nga naye wakyogezza mu mbeera yakwagala kusekiwalinga nsi yaffe Uganda n'abaana baffe ab'obuwala naye wakikoledde mu budde obukyamu n'okikolera mu kaseera akakyamu n'okikolera mu environment enkyamu n'okikolera mu emotions enkyamu n'okikolera mu kutegeera okukyamu n'okikolera mu budde obukyamu n'okikola ku muntu omukyamu leka ogwo omuswaswangule tugutwalenga a lost ghost Kurosoma ayinza okuba yabadde awulira bulumi bwa ddiini ekyo nkimanyi bulungi nnyo buli muntu yenna munnaddiini asobola okufuna obulumi naye ddayo weebuuze buki omuntu gwe njogerako naye musiraamu ajja kugamba ye Aisha nenziramu nenkunnyonnyola erinnya n'ennyambala si bye bikola eddiini Sumaya erinnya n'ennyambala si bye bikola ki
eddiini asobola okuba ye Sumaya mu nsobi, asobola okwambala hijabu mu nsobi. Tubirabyeko. So kati saagala tukulembeze era saagala muntu yenna alireetinga ku nonsensi wa mukyalo ono Ku ddiini Busiraamu. Ekyo kyokka kye kikunyambazisizza Hajjati Kurusumu. Tolireetinga kasasiro wa mukyalo ono ku ddiini Busiraamu. Ddiini Busiraamu kintu kinene nnyo okukikwata okirireetinga ku mukyalo oyo. Era sirabayo seeka addamu kyogerako. Ebyaddala Sikiraba. Sirabayo Hajjati, sirabayo Shekati ng'oyogera ku ddiini Busiraamu and you compare Sumaya Naalongo. Kozi wakinyanya kimuyita ekya Naalongo. asooke presentinga Ssaalongo na balongo bo. Ayinza okuba abaabuuka. Apresentinga Ssaalongo. Nanobayo. Ki ekyamulema okukuuma Ssaalongo ng'ajja atulaga bw'alina okukuuma omusajja? Byonna tubitunuulire. Mmwe bakazi baffe abali ewaka mugenda ku followinga bano bannakyeyombekedde, mugenda kubaza ng'obufumbo bubalemye. Tuyina abantu abamu betwalowoozanga nti mikwano gyaffe boogera ebintu ebikulaze tubasembereza bakazi baffe bamaliza obufumbo bwaffe babusse. N'okwata mukazi onoga nti kabeere n'omuntu ono engeri gy'ayogera eby'amagezi ng'amupulaningira mutwala ambasawo Baganda. Omusajja baloga muloge, teri musajja yenna anywerawo lwa ddogo. Tekiriiyo. Era mbalaba nnyo kano kagenda kugamba omwami wo bw'okateekayo omukuuma abeerewo atya. Oli mukalu oli nabukalu. Toyina mpisa eri bbaawo, oyogera bubi eri bbaawo, oli malaaya bbaawo olakwakwata ne message. Era oŋŋambe nti ogenda kubeerawo lwa ddogo. Era oŋŋambe nti omusajja agenda kukuuma lwa ddogo. Mmwe lwaki Uganda temuzibuka amaaso? Uganda lwaki temulaba? Kati oddira omuntu nakyeyombekedde ate akugambye nti yayenda ne ku muntu gwe yali tamanyi, yatandika emboozi ye n'akugamba nti abasajja bakola ku biveera baamuzinanga ng'amanyi bayimbi. Kati gwe oddire malaaya enkucwa gy'olabira kuli ate ogiggyeko hadiisi. Omuntu akyuka atya. Biri byali bya nze olunaku sitaani lwagenda ofuna ekifo mu ggulu lwe ntegeera nti sitaani ekyuka. Era gwe lw'oliwulira nti Yesu alangiridde nti sitaani alina ekifo mu ggulu, ndikakasa nti omuntu asobola okukyuka. Malaaya takyuka, omubbi takyuka, omwenzi takyuka, omulimba takyuka. Ne bwe lubeera ddi era amaliriza akulimbye. Gwe bw'oliwuliranga nti nno sitaani alina ekifo mu ntebe mu ggulu, banange malayika erangiridde. Malayika alangiridde sitaani afunye obuliri asula ne Yesu ku kitanda kye kimu. Ndikakasa nti omuntu asobola okukyuka. Ekyo tebakikulimba. Omukazi badduka ewuwo nga mwezi n'agende mbufumbo obulala aliddukayo lwa bwenzi. Waaba Sumaya ewabbayo yanobayo nga tagenda mutulaga, olinga ndagambo gyaliraga tali wangaalayo. Ano ne Yoki akyasobola okuwasa, akyasobola okufumbirwa. Bulijjo manyi mufumbo takyasobola kufumbirwa. Bw'aba mufumbo ye yawasa. Teri musajja yenna asobola kutunuulira mukazi we ng'adibaga embeera bw'atyo n'amutunuulira. Muzeeyi mmwe bwakuba ebintu ebisinga mubirabira kungulu. Naye ffe abasajja abakuze, nze nkugambye mbadde mu bwakkojja emyaka 10 n'emeka, 15 certificate, ntunze eddagala emyaka 10 n'emeka, 15. Eyo sipiidi kwakola tasobola ditundira yadde emyezi egi. Adduse nnyo agenda yita wasula. Ekisooka kya byonna kale katukkirize oyagala Abannayuganda bakusseemu ekitiibwa. Era obakumeekume obakolere ku nsonga ez'abalema. Otyo okitegeera nkufuna ffe wano no kale kambuze bubuuza muwala wange, ewiiki tufuna abakyalira ensiko bameka? Wali olabyeko nga ntiyisa wano akugambye nga bameka? 10. Abakola ki? Abajja okukola ki? okukyalira ensiko nga bameka? nga 10. Wali olabyeko wano nga nkiranga. Mu mateeka
NDA UCC muveyo mutunule ku bantu bebalanga ku TikTok mu mateeka toyina kulanga bw'oba olanze olina okuba ne script onkutte mavumbavu oba nenda kulaga era lwe tugenda njagala tujje tukole ku rules and regulations ezifuga ebyobulamu tugikole nkulage certificate ongende n'abo bonna beeyita bakojja bassenga bali ku mitimbagano obibabuuzo baba birina nina a written script okuva mu UCC and energy approving eryaddagala butya bw'olina okutulega gwoŋŋambe nti nina oli ajjayo akacupa n'akakwata bwannaka kakati guno n'ogulaba muyimya baami tekirina wekikkirizibwa oba social media eno yetuvuga speed nedda eggwanga liweddemu ssente buli muntu abuukira alowooza nti kino kyekijja okunzibulula kyekitambula abantu bakolera mu pressure yakunoonya ssente so si ya bujjanjabi nze ne bwonsanga ku TV nga nsomesa nsanzeko nga nekalakasa bw'otakakozesa kano nedda ekirungi omuntu akinoonya kituufu noonya abasaaba bakyawangadde emyaka 15 nga weebali nga bafaanana nga nze tebaliyo bonna bajjira mu kopi zaffe era kopi neevaawo original n'ensigalawo tetulajjakopakojja oli ajja njagala kubeera nga Kitonsa oyo omulaba yakola bw'ati n'otandika okukola Kitonsa bye yakola nze nina script y'ebyobulamu kwentambulira gw'okola gafula nkufuna okitegeera gw'okola gafula nze nimanyi kyensobola okulanga nga tekijja kuleeta buzibu ku mwana ali wansi ne ku muntu ali waggulu obuzibu bwammwe kwebikirira bigambo byayogera obuzibu bwammwe tetuyina ku nnyambala ye tetuyina ku mannya ge oba musiraamu tetumuyinaako tabu fe wale yaffe taspreadinga byamalaaya mu ggwanga nkufuna totandika kuyita bakazi baffe kuyingira mu gurupu yotandika ebbatunda tokuliyetinga bintu kuba oyagala oba ayina excitement eyaki ey'okubanga kati ali ku social media ate abantu abasinga obungi babeera nnyo mu kizikiza nga kati baafuna omutimbagano ogw'okuba nti omuntu asobola okukwata essimu ye ne bamulengera bali kumbona n'alowooza nti obulamu bukomaawo gwe nnyabo eriyo obulamu obulala obadde tokimanyi sooka omayi bagamba atamanyi gye yava ne gy'alaga abatamanyiiyo sooka weebuuzeemu nga toliiwo tonaba kutuuka kukyamuka mutandike okuregulatinga mwe mwabaagala obuntu mwagala likes ne views mwe onenyaffe ye n'okwata omuntu atali waffe kubeera mu kamera n'omupositioningawo n'okwata omuntu atali waffe ku spreadinga anything mu community gwe n'omutunuzaamu kamera ng'oyagala abeeko kyagamba community bwe binaamubula agenda ku mansi entungo nga bwe mulaba ogwo omuswaswangule gw'omukazi n'oleeta jingiwo bamulamuzi babuulirire ku by'omu kisenge okitegeera oba by'obufuuzi ategeera byangoye katugenda mugamba ddi nti jangu obuulirire ku nsonga z'amaka era ajja kumaliriza alemereddwa ng'awemudde yono byayogera byamuggwako dda omuntu nga tekyakutondera kuvaamu bigambo byansa tosobola byogerera myaka egi nkugambye nze nina emyaka 15 leetayo kiripu zange nga mpe muleezi mu myaka 15 tugenda kukola tutya kojja mu bintu bino ebigenda mu maaso kuba nawe buli lunaku wabeerawo ekipya tewali kyakukola UCC teeka amateeka gaayo mu nkola spreading obscene words security ekunonerewo kijji bakube penalty none abeeko yabeetondedde olwo n'amenyawo damages zaakoze olwo damages zaakoze ne zimenyekawo okutwetondera si kyekikulu enneeyisaayo mu community kyekikulu okutwetondera si kyekiki n'omukazi asobola okugamba nti buli kyembadde nkola nkimenyeewo naye sigenda kuddamu kukikola enkya n'osanga nga kyekintu kyekimu kyakola kati okutwetondera si kyekikulu enneeyisaayo mu community ye point awo tetugenda kukutunuulira ng'atategeera
ng'atalina magezi gw'otugambe nti ojja kutwetondera otya. Yeetonze. That is stupidity. Osema omugamba kojja bigambo. Sina bigambo nze byenyinza mugamba nze sibulirira mu miguunwa. Aliwo omuguunwa. Totandika kuntagira. Omukyalo w'ekitiibwa oyo gweyita omuguunwa. Kuggwe. Kati tofaayo. Noonya balala bamulaba ng'ow'ekitiibwa bamubuulirire. Ate ggwe? Nze sijja mubuulirira. Nze nja kubuulirira omuntu wange yeeyisa obulungi. Nja kubuulirira omwana ow'obuwala ali mbufumbo bwo ng'ofunye challenge nga owulira oyagala kulekawo bufumbo bwo naye nga olaba tewandibuleseewo gwe gwe njagala ate era naawe akkiriza nga nti kati ŋŋenda era sikubuulirira. Nze mbuulirira ayagala okumanya nkoze ntyo nyweza obufumbo bwange yekka. Nze bw'onkubira essimu nga nti omusajja ono mukooye antamye ugagenda owummulemu. Lwaki nkusiba wookooye? Nkufuna. Oli wamufuna maze naye emyaka 10 era ntera nnyo kiraba. Tuli mu kwanjula oba mu mbaga ndaalo bababuulirira muli busiru. Tosobola ku addinga anything ku feelings za muntu. Awo wenkubuuliza kojja engeri gy'otukubiriza ennyo n'ogala munnange akaseera katuuse bino biyige kuno omukyala bino biyige nemukola kojja nafunye oyo tojja ku mukolo. Ku mukolo nja kubeerawo naye sigenda kujja kuyimirira nkutta akazindaalo yagala bw'oti omusajjawo. Nfunye Sumaya nga gwe nga nkuleetedde omukyala anti nsooka kubulookinga wonna wondabira ne mmala okubulinga ne manya nti kaakati naawe nkutadde mu lube lw'emiswaswangule gye ndaba ku kitundu. Tojja ku mukolo. Enneeyisa y'omuntu ngitunuulira omulundi gumu ne mmanya nti ono asobola ofiitinga mu society oba tasobola kufiitinga mu society. Mutabati wakuleetedde omuwala y'oyo. Kaakati nze nkikkiriza era edduwa gye nziramu sabira omwana wange ono afe mangu nga tannafuna bizibu. Abazadde tusabira abaana edduwa bawummule baleme okuyita mu kunyigirizibwa. Ng'ola akyayolekedde. Okitwala ng'omuntu ali mu kkoma n'Abakatuliki balina bagiyita batya? Eyo kusiigibwa kw'abalwadde bagiyita batya saakalamentu eyo? Ey'abafu bagiyita batya? Kusiiga vukola ki? Balina amasakalamentu confirmation batisimu confirmation eucharistia penitensia ndezo kusigwa kwa wade bagiyita batya eyo oldini oba sikimanyi bulungi ebyabusira eyo gundi eyo nze mbimanyi byonna kuba kati ffe abantu bobeera liida bobeera ngo tukiteeka gundi waliwo sakalamentu eyo okusabira abalwadde nze kusigibwa kw'abalwadde eyo waliwo wootuuka noga nti yadde omuntu ono mulamu akyakola bulungi emirimu naye yeetaaga sakalamentu eyo ey'abafu awummule ng'olaba akuleetedde omukazi afaanana ng'oyo. Mulekere awo mmwe abalina channel okukyaza abantu abagenda okwonoona environment ne community. Bw'oba muntu ondaba okifunyeemu obujjo ngamba nsiibule tonkyaza muntu wahibula tonkyaza tutuuse ku nsonga ez'amakulu mwagala nnyo ebintu ebitalina makulu tutuuse ku nsonga ez'amakulu tutaasa ne mubentaasa ne mukazi wo mwali oba girlfriend wo ajja kubeera nga yafuna influence ku kiswaswangule kino omusange mu gurupu yaakyo ng'agiyingira anti bino ebikazi bisooka kujja ne tubiraba ng'ebiina ensa bimaliriza byonoonye kisooka kujja ne kimala okusika attention y'abantu mwene mulowooza nti kirina ensa nkufuna kumbe swayitaani nakugamba nti swayitaani tolijaba ku kifaananyi kyayo olikirabira mu kifaananyi ky'omuntu yono abafaanana nga ye bonna zeezo swayitaani Allah zaayogerako zajja ku nsi okutabangula buli kiramu zajja ku nsi okwonoona abakkiriza zajja ku nsi okuyiwa omusaayi gy'abantu jajja ku nsi okwonoona buli kirungi enteekateeka za Allah subhanahu wa ta'ala ze yateekateeka ziswayitaani ezo ne zijja ne zizirinnyamu. Nze kojja kitonsa sajja yangobye dda wano naye nange sijja kulemerawo kanveewo
banga betwogera ku bintu ebyamantu amagezi mulaba nti anyiiga era ndowooza mulaba n'entunula ye yenna anyiizi naye nze kanveewo byenjogedde abikutte abikwata atabikutte oli waddembo bbireka ate kweno ensonga ntera nnyo okwetonda ninga wensobezza mu nsonyiwe nga nsiibula kuno sigenda kukyogera agala okumpalanampalana nze kojja Kitonsa ye wajja n'akwanukula kati ate oyo simuddamu tali mu levo z'abantu bensobola kuwanyisiganya nabo bigambo. Tusigadde ne jingi ku kamera mashallah tusinkana omulungi omulala kapya kyakaliwo kati nanyize edda sijja ttunda yagala nnoonyi mubeere bulungi mwera